ku luguudo lwe Mubende era abantu 8 be bafiiridde mu akabenje n'abalala 4 ne bakosebwa. Akabenje kano kabaddewo makati w'emmotoka 2, emu nga ya kika kya Toyota Hiace oba kamunye UBQ 154R ne UBE 535S eno nga ya kika kya bus Isuzu ya Link. Akabenje kano nga bwe mbagambye kabaddewo jjo olunaku olwajjo ennaku z'omwezi 8 ku kifo Kyakatebe ku luguudo lw'Emityana Mubende mu district ye Kasanda. Zabadde saawa nga 12 ez'akawungeezi. Okusinziira okunoonyereza okwakakolebwawo kigambibwa oba kiraga nti omuvuzi owa kamunye yabadde ng'atambula ava Emityana ng'adda e Mubende n'agezaako okuba nga ayisa emmotoka endala ate kwe kukonagana n'emmotoka eyo eya baasi. Ekyaviiriddemu ekyo nti abantu 6 be bafiiriddewo ate n'abalala 2 ne bafa oluvannyuma nga bamaze dda okuba nga baddusibwa mu ddwaliro. Ate bonna abafudde babadde nga batambulira mmotoka eya kamunye ate n'abo abakoseddwa nabo babadde mmotoka eya kamunye. Kitegeeza nti mu baasi teri muntu eyakoseddwa yenna. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso ate nga bwe tunoonya ne omugoba w'eyo minibus oba kamunye ono ye yadduse naye poliisi eri mu kumunoonya. Kweno ensonga nga bwe tutera bagamba nti ate bwe kitera kuba nti obubenje obusinga buviira mu kuyisiza wetalina okuyisiza. Omu yagamba nti lwaki lwojja otugamba nti akabenje kaguddewo lwa careless overtaking eyebwe kiba sisobola kwogera kirala ekyawuka ne kwekyo ekiba ekiriwo oba ekibaawo. So tulina okwewala naddala nga tutambula naddala mu kaseera kano twewalenga okuvuga ate ne tuyisiza wetalina okuyisiza naddala nga tosobola kulaba ekiri mu maaso go at least meters nga 2 kyabulabe nnyo. Ng'amaliriza fenga police traffic tuli ku nguudo okwetoloola eggwanga okulaba nti abaana batambula bulungi n'abazadde n'abantu abalala bonna okwenforcinga ku ebyo ebintu bye njogeddeko naddala ebirelated ne ku bmenyi bw'amateeka nga tuzza abaana mu masomero. Naye ate tetukoma ku ekyo n'okusomesa okwenjawulo mu masomero nakwo kujja kutandika engeri gy'abaana bazzeeyo nga bwe tukikola bulijjo. Naye tukusaba kola omulimu gwo obutebenkevu ku nguudo buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Tuleme okulinda traffic yokka oba poliisi naye naffe ne tumanya nti tulina kye tulina okukola oba kitandikira ku ngwe ku nze okulaba nti tuli safe ku nguudo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kusigala nga musomesa abaana bulijjo at least mubaweeyo nga tips biki bye balina okukola ku nguudo. Muleme okulinda traffic okubasomesa naye nammwe mukole omulimu gwammwe ng'abasomesa okulaba nti abaana bano essaawa yonna bamanyi ki kye balina okukola ku nguudo. Ebifo abaana bano bye babadropingako nga babaleeta kuva ewaka ate nga babapikinga akawungeezi, ebifo bino birina okuba nga bimenyiddwa ate nga ne mubiteekako ne bano ab'obendera ate nga balina okuba nga bambala obujakets obutangaala nti balina okuba nga balabika essaawa yonna. Kubanga ebifo bye tutambuliddemu eby'amasomero nga tusomesa okwemulugunya kwagana amasomero okusinga nti mwe aba bodaboda abasinga ku masomero gano muvugirako obubi nnyo. Njukira waliwo obwana obuto. So tumanye bino ebifo bye bateekako bano abaana obendera buno tubuyimirize abantu bonna bayimirira ab'emmotoka n'abapikipiki n'ab'obugaali abaana bano basale. Buli ssomero lirina okuba nga likola ekintu ekyo kyendi mu kwogerako. Nammwe ab'amasomero n'aboogeddeko emmotoka ze mukolesa nga mutambuza bano abaana
muzegenderezenga. Emmotoka ziganyegenya tezirina mipiira, abazivuga tetubategeera, bannange bino byonna mulina okuba nga mubyewala. Bwe mulaba nti ebimu temubitegeera nga mmwe mukwatagane ne poliisi. Tulina ba IOVs mu regions zonna okwetoloola eggwanga, tekimenya amateeka ate teri ajja kujjako ssente okugenda eri ewa DPC oba RPC oba IOV oba RTO oba OC Traffic n'omusaba okujja okwekebejja eri abagoba bo ab'omu ssomero oba n'okulaba ebidduka bwe byokolesa oba biri bitya. Abamu mumanyi okukolesa abavuzi ba zino emmotoka zino zivaani nga batamidde oba namwe temukitegeere nti batamidde. Tulina zi breathalyzers muzikolese nga bakebere bano abavuzi b'emmotoka z'abaana okulaba nti balamu. Bwe baba nga batamidde tunalaba ekyokwongerako nga ebyo by'amateeka. So muleme okutya poliisi, mugituukirire, ejja kubanga ebayamba mu bintu mmwe bye mutasobola okutegeera nga mmwe nga ab'amasomero. Tukimanyi nti bibaawo. Abamu baagala, nkyogeddeko olw'okwagala okumaximizinga profits, ne beemployinga abooluganda baabwe ab'enganda zaabwe be bavuga emmotoka zikosta nga permits tebaziina. Mu abazadde bwe mutula meetings ng'ez'amasomero, ebintu ng'ebyo mulina okubyekebejja, mulina obyetegereza. Baani abavuga abaana baffe, balina ebisaanyizo, balina licenses, ebyo byonna. Bwe mba temubitegeera mu inviting OC Traffic abalabire. Bwe banga tebiriiyo tutandikira.